yayaza etuwangalira ono muganda wange Mutaka Divosh mukama yebazibu Divosh amin jewa kaisi amin eddoboozi likyali kawewa era nga bwe muliwulira olugendo lwa Divosh tutambudde naye ebbanga nga tugezaako wano nawali okulabika nga obulamu butereera era tugezezzaako eddagala eriwerako n'amalwaliro naye twatuuse stage netulaba nga ate alina waabadde alina okuvaawo agendeko ewalala personal nze nga nze Mutaka naye kati omwaka gumu n'ekitundu nga ndi naye ewange mu nnyumba yange tulya ffenna tubeera ffenna era ekyo nkyebaliza Katonda. Naye kakati wano wentuuse basebo ne bannyabo okuvaayo okulaba nga nvuddeyo ndeete Divosh mu public gye muli mu mikwano gye okusobola okubasaba munkwasizeeko tusobole okulabika nga obulamu bwe tubutwala ku ddaala eddala ate asobole okuwona obulungi. Sandivuddeyo naye era nga bumanyi ebyensimbi oluusi bituuka n'ebikola ki ebigaana nga bwebadde obibaze tebamwinako obujulizi obulungi. So n'olw'ensonga eyo twagala okukozesa ekyo tulabike nga tuyimirira naye ennaku z'omwezi 28 njagala kuyita mukwano gwange mukwano gwa Divosh jangu tuyimirire wamu tulabike nga obulamu bwe tubuteekako ettoffaali. Wano waali watuuse si bwe yali kitegeeza nti mu myezi 2-3 egiddako mu maaso ate agenda kubeera ku level ndala tunaba tukwatidde wamu obulamu bwe tugenda kubuzaawo atereere bulungi nga ne Mukama yatuyamba. So n'olw'ensonga eyo nkuyise jangu tubeere ffenna jangu nekyolina kyonna kyosobola okujja nakyo okuyingira kujja kuba si kwa ssente naye bw'onaatuuka munda tuwagire balike nga tuzzaawo obulamu bwa muganda yaffe Divosh. Mukama akunjagalire era nkwesuubira okulabako olunaku olwo. Mutaka ndowooza nawe weesuubira ku mukwano gyo. Amin. Bagambe timbeesuubi. Amin. Olulimi terunaba kuvaayo bulungi naye akwesunze. Mukama akuwa mukisa.